alina TV nga mulirwanaawo talina mukooneko omugambe nti She Cranes ewera okuba abantu mu ggwanga lya South Africa mu kibuga Cape Town mu mpaka za World Cup w'okubaka nga kati wasigadde ennaku 7 zokka era buli kimu gwayagala okukigoberera wenywereze ku Salt TV. We saw Mary Cholhop again, who's an option in there warming up. Olwaleero tukuleetedde abaana ba She Cranes nga tebannalinnya bbaati okwolekera Cape Town ne South Africa nga bakoola bannauganda okubawagira mu ngeri yonna esoboka n'okubateekamu obwesigwa basobole okuleeta obuwanguzi ewaka. Bannauganda mbalamusiza mbakoowola ng'ennaku za mwezi 28 World Cup lwetandika mwenna mbakoowola mujje mutuwagire oyinza obutabeerayo ku scene naye engeri yonna gy'osobola otuwagiramu tubanyiriza. My beautiful name is Nisha and of course I'm a She Crane star and I'm here to remind you all that we'll be playing in the next Netball World Cup that will be happening down in Cape Town, South Africa from the 28th of July to the 6th of August. Guys, do come and support us, do it for us because we are ready to rumble, we are ready to compete. Mwali mchaba na Uganda yonache muli amanya agange nzelu nkusenora nga ni muzanyi wa She Cranes ni midfielder era ndi wano okubayita yonache muli abali mu Uganda abali wabweru wa Uganda mujja mutuwagire nga 28 ompira kugenda kubaguraninga ku DSTV Go TV ku Sport mutuwagire twetaaga obwagizi bwammwe butegeeza kinene nje tuli nga abazanyi ba She Cranes. I want to tell you that what you've been seeing is just a teaser and you should expect a good performance from us on court and a good vibe. And guess what? We have new dances and I want to tell you not to miss.